fenga abalina information entuufu leka tukubuulire Muhoozi Kanyerugaba Kayihura be batta abaana ba Nixon be bakola omulimu ogwo neera emmundu baagijja ku kizimbe ekimu ekirimu ba officials abali corrupt abava Mengo bakiyita Namata kiri ku Gaba Road emmundu gye baagijja information ngirina. Kayihura yakomyewo ne Nixon bagenda kunyiga abantu mubeere careful. Nixon yakomyewo bagenda kutta abantu omulimu ogwo bano bwe balaba ku mawulire balaga nti owa boda yagoba omuntu nga akubye oli amasasi balimba. Bweweebuuze muganda wange sister wange alaba video eno bwe bakuba amasasi osobola okugoba omuntu twebereremu gwe bw'owulira amasasi nga gavuze osobola okugobawo emmundu. Abo bonna baali kabadi babaseetinga kubanga baategeera bwe batta omutaka nga bwe babadde basse baabiriga bakaweesa bujja kuleeta so kyovula baataddewo eno cover up eno ebadde cover up. Nixon yafulumye. Everybody be careful. Kayihura ne Muhoozi Kanyerugaba be batta omutaka Bosa. Rest in peace omutaka Bosa. Bino byonna bye babagamba omusajja gwe balaga Uganda Police byakulimba diversion nsi eyatta omutaka si eyatta. Kayihura ne Muhoozi Kanyerugaba be batuufu abatta. Mbatuusaako omwami ayatiikiridde ennyo omwami Salongo Kikomeko ono omwami musawo mukugu nnyo mukwata ababbi asangibwa Hoima akwata ababbi akola ku nsonga nnyingi amaanyi g'ekisajja toyinamu abaami abakyala omwami yakugendako mukyala yakunobako mwenna bannange ebyo byonna ensonga nnyingi nnyo nezesaatudde azikolako amwagadde WhatsApp y'ennamba eri 07614833 endala ey'okubako eri 0754588322 nsonga za ttaka z'amakooti esente zikuyita mu ngalo toweebwa n'abali ey'ebulaya mwenna musumbuyibwa nnyo kale nagubanja tasasula sente zo wakola mwe baana baliyo bapakasa muweereza sente zammwe.